Obuganda babutwala Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Kati Negomba Abafu nze abasajja n'abakazi Abaganda kati abaliwo sibalinaamu ssuubi wadde mumanye buli kizibu ekizze wano mu Buganda kijja kutuuka kijja kunzika n'ekituuse kale n'abatali Baganda abali mu Buganda oba n'abali ebweru Buganda temweyibaala mwe muwuliranga Buganda ekaaba mumanyanga bijja kunzika nammwe nga mukaabi Nendwadde lumu omutanda ekyatukubye entiiso olumbe wajje lwava maama bugendo bigattagatta era biwunzikira gindi mpulira nfa obulumi era naawe ojja kufa kati nze bino mbyogera ku lw'eggwanga lyange ne bwe mba nfuluma wano n'enfa sinze ensoose naye naawe anzise era ojja kufa wabula tulina okulumirirwa eggwanga lyaffe njagala okubategeezaako nga situnatandika nti bw'oba oyagala okukola ku nteekateeka z'okutambula mu nsi yonna kampuni eri emu eteekateeka ebitambuliiso oba ebiwandiiko ebikuyamba okutambula muno nga mwe muli air ticket visas n'ebirala eyitibwa Juba Royal Travel. Juba Royal Travel esangibwa ku Park Royal Building opposite Serena Supermarket ku kibuga Kampala. Ab'e South Sudan mujja gisanga Crown Hotel opposite reception. Bakafulu nnyo mu kuteekateeka naddala ffe bannamu abagenda ku honeymoon awo bava mu kuteekerateekera wajja onaasula wajja onaacakalira saako n'ebbanga lyonna okutegeka okugenda n'okudda bakuzza. Ku local trips ku local scale wano mu Uganda bateekateeka entambula wonna waali agadde. Bakolagana ne kampuni z'ennyonyi okusobola okutambuza mu abagenda emitala w'amayanja nga bakuteekerateekera ebiwandiiko ate mu abaagala okukola mu Uganda nga muli South Sudan bakuteekerateekera work permit kyekimu nammwe abali e Uganda nga mwagala kukola South Sudan work permit zaayo bazikufunira. Si kampuni etwala bweru kubanoonyeza mino wabula kampuni eteekateekera abo abantu ebiwandiiko work permits visas air tickets ate nga babikuweera ku miwendo emirungi. Juba Royal Travel bakubire ku namba z'essimu bagenda ku Park Royal Building mu Kampala ojja kukolagana nabo bulungi. Omwami ali M.I.S.O si mupya ye mukulu Sir William Kibuuka y'omu ku basajja ab'embavu abaviirayo obwakabaka bwa Buganda ate era nga tuyina emboozi etuleese njiwanvuyiddemu nga nyanjula naye nange oluusi abasajja bano abagundiivu kwempitira nange mutegeere nti nyina ebirowoozo ebirungi. Ssebo nsanyuse okukulaba. Kale mukama wange ssebo nange nsanyuse kusisinkana gyebale gyonna gy'okolako munnange tukola gye tuli eno ensi etutwalaganya simanyi ewuwo bikutwala bitya bintwala mu mbeera bwetyo naye ekikulu kya byonna abantu abatulaba nsaba bakwebaze nnyo kubanga we wansangira mu butuufu ebirowoozo byange byali birala ate olwaleero era birala bina we birowooza nali sikyalina maanyi ne mulimu gwennyini ogw'okuyimba ng'ate mu kuyimba muno mwe nnina okuyita ne mbaako kye nkolera eggwanga lyange. Bawo otunula eggwanga Buganda bingi ebitukwatako ng'oluusi twebuuza n'ani ayinza obbikola mazima nga bekikwatako oluusi babirekaawo weewuunya nti kale abandi bikoze oluusi ne batabikola nga bwe biri naye nga ng'Omuganda kiba kikukwatako n'ogaa sirina kyakkola mazima ne ekyamazima mukulu kankaka we wansangira nali ebyo ebirowoozo kati nga bwe nzize wano ku luyimba olwo nali sibirina nali sikyabirina nga byafa so kikwata eri ku Muganda nti tusituligane gaganako emigugu gyaffe nga mwami kankaka bwe yajja n'ansanga omu nga Kibuuka naye oyinza okusanga ng'ate abantu abagenda okuganyulwa mu bintu bino bye tukola bangi mazima bangi olwa message ze tusobola okukola kuba obwongo bubaawo naye waliwo lwe bukyala ng'otunula mu nsi kati ndowooza kankaka we yajjira ematugga wali mu nsi mwalimu Abaganda babiri kankaka ne Kibuuka mazima so kati ate ebirowoozo byaffe biseyalingibwa Abaganda bangi n'olwekyo Baganda bannanga abali eyo mwenna mutwala omukisa gw'okubanga omuntu okwewaayo omulimu gwa nakyewanga azze talina amusasudde n'atambula n'ajja ewange so n'akola ekintu kati anaawulira oluyimba luno
oyinza okugamba nti nono olimba Kibuuka yaluyiza naye ate amaanyi kankaka ge yateekawo nago nsaba mugalowoozeeko maanyi mangi nnyo omuntu nga tasasuddwa nga takoze ekiwabula n'aga naye eggwanga lyange ndikoledde ki era ntwala omukisa guno okwebaza nga ndi mu kamera ssebo weebale nnyo weebalire ddala neeyaziza okukitoloozaako nti nange nakola omulimo kale nno kino kisangika wano mu ggwanga Uganda abamawulire bagenda nnyo ewali transport abamawulire bakwata kamera zaabwe zikwata nnyo oyo ayinamu ssente mu nsawo tebafutira nnyo kusengejja biki byagenda kugamba ggwanga that's why eggwanga lyaffe ligenda likwata ekkubo erya ku kkono ng'ate twalibadde bwe tutambulira walala olunaku olwaleero nkyazizza Sir William Kibuuka ng'ekitiibwa ky'obwassa kimuteeka ku ddaala ly'obuyiiya obw'enkukunala omukukunavu mu by'obuyiiya Ssaako n'ebyokutumbula obwakabaka bwa Buganda ng'ayita mu kitone ky'okuyimba n'okuyiiya. Sir William Kibuuka alina oluyimba lwe yakoze singa baali badda. Oluyimba luno nga bwe mumulabye kati ng'ababuuzaako musooke muwagale ogambe munne agambe ne munne nga bwe muwuliriza ku tune eno nagikuba dda nno nenjibateerako wano era n'asobola okuba ng'agifuna ojjagendayo giwulirize kansooke mbazannyire ku luyimba ne message erulimu awo ndyoke nnyanjule message y'olunaku olwaleero munyumirwa oluyimba lwa Kibuuka. Abataka bbu Obuganda babutwala ffenna abataka bbu ku lunaasigala talaama. Bukyambiyimba maama olwaleero bintabudde kati mujje mundabe daajana lwa musaayi gwange abenda yamuteesa yennaku ng'esuse okujjawo mayiro kwali kuwambasa eggwanga bwenkitegeera mu bumpi mu 66 enjegeya gw'e Buganda ye yavaako tabu n'emyaka gy'ekinaana olutaleera lwatta baffe mbuuza kikye twalya Ssenyiga 19 ng'akyafunze ekyonga n'ettemu nga lisusse n'endwadde erumu omutanda ekyatukubye entiiso olumbe wajje lwava maama bw'ogenda obigattagatta era biwunzikira gindi mpulira nfa obulumi noonya ne gye ndiziikibwa ffe ku ttaka abaatugobwa dda eryaffe lyennyini abakalamojja balina ente ezaabeza obuzaale zimanyiddwamu nkula n'abayima balina ezaabwe empanvu z'amayembe ensagala zennyini ezo zinnono ddala nga naffe eno we tulina ettaka erya mayiro ekkulu kizibu okuva wano n'olumba omugiso embaalo mukugira osala embalu zaali ntalo kasiggu mu Buganda ku ttaka no ffe okubaako n'obutuulo oli eryatta ne bamwanga ng'era ekyabassa bano baali bategekera ffe ekikuba ennaku kale omunene ekyalo akiwamba n'agubako abatuuze nassaako ente ze tewali kyakolayo Buganda enyigiriziddwa awatali ayamba abafa singa baali badda baali kabyamaziga ttaka lya Buganda eryabalwanya woowe abamu ne battibwa kati libbibwa abatwazi kyekinjaziranya abafa singa baali badda baali kabyamaziga ttaka lya Buganda eryabalwanya woowe abamu ne battibwa kati libbibwa abatwazi kyekinjaziranya kola abavubuka eyo tujje tutaase enkuluze kati guno omulembe gwammwe kuba Obuganda babuwamba muntu akubbako ettaka mutemwasinga n'abanyaanya Buganda ababutuze Katonda ne Buganda bakola endagaano kabaka nnende mu kufuga yakola emirimu ettendo Mukama n'amusiima n'amuwa ekifo ekkula Buganda efungamyemu ebintu bingi eby'omuwendo okuva luline kaakati nga bya busika bwaffe bazzukulu ba Buganda ku lwa kabaka nnende tulina amafuta ebugerere eyo n'essingo zaabu bya muwendo fitina we yava bano banoonya bya bugagga ne tugobwanga kamugye wamala ennyanja mafuta n'essese yonna golodi Buganda yonna zaabu abafa singa baali badda baali kabyamaziga ttaka lya Buganda eryabalwanya woowe abamu ne battibwa kati libbibwa abatwazi kyekinjaziranya abafa singa baali badda baali kabyamaziga ttaka lya Buganda eryabalwanya woowe abamu ne battibwa kati libbibwa abatwazi
ky'omukazi kyekinyaziranya. Vulugu n'obulyako ebiri ku ttaka e Buganda bye bitujja amaziga. Eyakajja ku kitundu agobawo amaze ekinaana olw'ekyapa ekigete. Anti ebyapa kale oluvannyuma lw'oluyimba olwo William Kibuuka weebale nnyo okuyiiya luyimba. Ayimba oluyimba olwo gwe mulaba mu kamera saawa eno. Ekitiibwa kya Mukama. Amazima message katutandikire ku luyimba olwo. Oluyiiya lukwatagana ku ki, bigambo ebyo obijjawa bikuvaawa, katutandike nga twogera ku luyimba olwo. Wengenda okubuuliza ebibuuzo byange bye ndakutegekedde. Nafuna okusomozebwa kungi. Era waliwo n'abantu abanfaanana nga bali eyo. Oluvannyuma lw'okujja ewange bwe nafuna abantu abalowooza ku Kibuuka n'okusingira ddala nga baali bamawanga g'e Bulaaya, Abaganda abali e Bulaaya. Bwe neggalira mu kisenge bwe nti omuntu nakkubira essimu kale ng'akutwala ng'obuvunaanyizibwa. Naye nga ggwe mu kitundu ky'olimu kyonna teri akutwala nga wa buvunaanyizibwa. Nga nafuna ebirowoozo bingi. Ne ngamba emboozi ze tunyumizza n'abantu bano. N'endowooza zaabwe nga bwe bali nyinza nti okubaddaabiriza. Ne ngamba nti kuba ekikulu ekyasooka abaana baali tebasoma. Ne ndaba nga abaana bazze ku ssomero nga kyakyewuunyo nnyo. Kuba mu butuufu sayina yadde n'ekikumi. Naye abantu abo abaasituka nalowooza ekyobbakolera ne kinnema. Ne ngamba nkole ki? Ngende nga mbuuza gundi bakuzaala wantuukeyo ngende nebaza abakadde nga ndaba tekisoboka. Mazima. Olw'okuba Katonda agaba ebitone, ne ngamba kangezeeko okusinziira ettaka nga bwe liri n'ebizibu ebiriwo ne Buganda nga bweyimiridde, ate nga bonna abanyamba baalina omwoyo gwa Buganda. Ne ngamba kankole oluyimba luno okubeebaza, era message esinga nagiya lwabo abanfaako okuzza abaana bange mu masomero n'okulowooza ku ggwanga lyabwe. Buli lukya nga kkubira akasimu n'akugamba embeera eri etya. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abali e Boston, Canada, London, mwenna abaafaayo nga Mr. Kankakaze wange. Mazima. Kuba yansanga siina yadde eziri akawunga. Mazima. Ku kadaala kwe twakusanga eri twatunulira ne tugamba nti naye akola obulungi nga tasiimiddwa. Kaakati nno kyekiri ky'ogambye nga tutandika nti twesitule buli omu asitukwate ku munne. Kwata omugugu ogwo, nange kye nalina kamera nga nnina obukugu obuyiiya n'abagoberezi. Kubanga mwami Kibuuka ate nange ndowooza kanneeyogereko. Nnina obukugu obukubeera emabega wa kamera eno nga ngyopaleetinga. Mu bifaananyi ebirungi ng'ate bwe ntegeera n'obwongo bwange biki by'oŋŋamba. Kate bwe mmaliriza ne ntuula mu studio yange etakyalibwamu muntu. Ne ntuula eyo nzekka ne ŋŋaaka kati ekifaananyi kino tukikoze tutya? Abantu okigaba n'obulungi n'okuvaayo obulungi n'omulama gwe tuliko. Awo ne nkwatagana n'abanneetoolodde, atera kubeera mukyala n'abaana ne tusaasaanya. Tugamba nti gundi muwagizi ali mu America, gundi muwagizi ali Canada, ono ali Egypt, ono ali South Africa. Ne tubeera n'abafu abatandikirwako, abantu batwagadde. Y'ensonga lwaki twava mu kiri ekigambo ekiyitibwa TMO kuba kyali kireflectinga omuntu omu, ne tufuna erinnya eritugattira awamu eriyitibwa Media Choice Television. Mwami Kibuuka kangende ku luyimba. Oyiyiza oluyimba olw'Obwakabaka bwa Buganda lwogera ku ttaka. Kiba kyajjanga ekirabo eri abo abantu abakola ki? Abakwagala. Naye ate ffe mu luyimba situkiraba nga kirabo, ffe tululabanga olwaffe. Nsonga ki ezo zowawulira ku Mailoland ezo zituusa okuyimbya oluyimba nga naawe zikunyigiriza kuba mpulira obulumi mu luyimba? Kwegamba bw'ogenda n'otunuulira ebiriwo weewuunya kiki ekiyinza okuddako. Tetumanyi bantu kye baagaza ttaka, tetumanyi na kye bagenda ddikolamu, naye bulijjo dda buli w'okuba eriiso bulijjo dda ettaka lifuuse ettaka, bano babagoba. Oli ne bwagula mayiro
kikumi era abayagalira ago kugamba omuntu kyenkana owera nga buli alina ssente yayagala okubeera n'ettaka naye nga abantu abatalina ssente bangi kati banneemusuubira banaabeerawa tugenda kubeera yo oba abaana betuzadde olaba bayigganya ffe kati abategeera kati abaana bakyali abato bagenda kuddawa ku ttaka lino erya Buganda ate ekizibu twafuna ekizibu Abaganda abasinga kibatamanyi Abaganda tutambula kitono wabula ate abatambula okujja mu Buganda bangi ate nga buli ajja ayayinira ttaka lya wano so n'olw'ensonga eyo tetumanyi ebiseera byaffe eby'omu maaso ebinaddako bwe binaabeera nkutegedde bulungi mu luyimba olwo wajja n'oyimbamu ekigambo saakitegeera naye ate kyanyumira wagamba nti Kabaka yakola endagaano oba ne Katonda mu kufuga Nnende era mazima ddala nga kipointinga ku bugulumivu bwa Kabaka oluusi abantu abamu bafuna okwolesebwa abalala kubatafuna kati Kabaka Nnende yali emyaka gyedda n'afuga Buganda eno abamu n'ebyafaayo bye tebasobola kubimanya osobola okufuna gwe weebuuza ekigambo Nnende osobola okufuna ekirooto gwe n'onnyonnyolwa nti Nnende yali ki era yali ki naye olw'okuba ffe Abaganda tuli Baganda ba Katonda era Katonda oyo w'omu ggulu yakolagana nnyo ne Nnende omusajja Omuganda jjajjaffe owedde ennyo n'amukolera ebintu n'abisiima era n'agamba omusajja ono kamuwe ekitundu nga kirabo kuba bw'ogenda n'ontunula ffe wano mu Buganda tulina sizoni 2 enkuba etonnya emmere ewooma buli kimu n'akituwa nga kirungi ate ng'oggyeko by'olaba wano ku ttaka ne wansi eyo waliyo ebyobugagga bingi era nayagala okusikayo Kabaka Nnende okugamba omuntu yenna n'abadde alowooza nti no kantunde yiika yange gye nnina bw'olaba ttaka lino liri kungulu naye ebyobugagga ebiri wansi tobimanyi bw'olimala okutunda yiika yeeyo ne batandika okuyiikula ebyebugagga ng'abaana bo tebalina nawe bali naye nga bwe bajja ebyobugagga olaba watono nnyo oli ffe ennaku gwe watundawo kati nga mbakubiriza ate n'abaana abalyagala bye baagalawo weebiri bingi kati buli omu abeerawo ya ku ttaka lye banne mukuume ettaka mazima kuba kino ettaka lya Buganda kirabo ekyatuweebwa Katonda kye tulina okukwata ne tunyweza kubanga n'abalyagala bangi mbasaba ettaka mulitwala ng'eryobuvunaanyizibwa bwenna Abaganda gye muli ate tulina ekizibu wano omuntu bw'atuuka mu Buganda tulina ekintu Abaganda n'Obuganda ffe Abaganda Obuganda bubeeramu abantu abatali Baganda kakati omuntu bwe tugamba nti Obuganda mba ntutta Omukyoli mba ntutta Omunyankole mba ntutta Omukiga nti nno ffe tukkiriza omuntu bw'ajja wano aba afuuse paati emu ku ffe naye abantu ate okujja wano nga batuyiikiriza buyikiriza bw'okutusaanyawo naye ate n'ekyo kibi nnyo kitukosa kuba tukukkiriza ozze mu Buganda ozze otudde tolina kuba ku mukono ate gwe n'otandika otukijjanya okusaanyaawo byonna by'osanzeewo si kituufu mazima essebo okusinziira ku message eyo Kibuuka wa reflectinga n'oyogera ebyobugagga ti Buganda eno zaabu Buganda eno tuyina amafuta Buganda ebyobugagga ebyo olishuwa tubirina wano mu Buganda tuyina ebyobugagga ebyo manyi tuyina ttaka lyokka nti abantu kye bayayaanira sebo okumanya nze ntuula n'ewaka n'empulira ng'ennaku ennuma singa olitandula ebigere n'ogendako emubende eyo Kasanda eyo Lubaali ebitundu bingi waliyo Golodi namuwulira Ebukuya ng'abantu waliwo engeri y'amagye gye gabafufumyamu naye buli kyalo ekiriko Golodi sebo oyinza okugamba nti nno ate toli mu Uganda bw'otuukawo abantu baawo ba investor abanona Golodi ono balala neewuunyaamu oba n'Obwakabaka oba bunafu yemu oba bunafu kuba Golodi oyo ali mu Buganda abantu be bayigganya Baganda abaliwo naye towulira okugamba nti no yoba ffe kati ng'eggwanga kuba lino eggwanga baali tukwasa Abaganda Katonda yalikwasa bajjajjaffe ffe kati Golodi w'Ebukuya tuli bufunamu ddi ng'ali mu ttaka lya Buganda abamusima bagwira eyo ennyanja wamala eri wano Negomba n'e Busujju mulimu amafuta
ebugerere eyo ebyobugagga ebiriyo bingi mazima kakati kyovola abantu bajja oli n'akugamba n'agula yiika ne yiika tinaziguze bugerere era abantu abali ebugerere abali ebuluuli banemba kuutiranga muli babazadde muli bantu ba wano mukuume ettaka lyammwe mujjako ab'amaziga nga bayiikula ebyobugagga bakyali kati wano kungulu ku ttaka naye ate ebiri wansi bingi nnyo bo baamala dde okupima ne balaba nti ebiri eyo bw'omuguza kino ekiri kungulu nga totegedde abantu bagezi nze mukulu kankaka edda myaka nga 15 nagendanga ekalanga leyo nga tebannasimba binazi niyo oluusi abantu abakulembera ensi bo baba n'ebyabwe banonya jjukira ebibira ebyo nga tebannabitema kuteekamu binazi enkuba yatonyanga nnyo mazima naye kati omusana gwaka n'owulira nti Masaka omusana gwayaso n'ensenene tezikyagwayo nga bwe zaagwa kubanga baakyusa embeera y'obudde naye yasimba ebinazi ebyo naye alina ekigendererwa ekikye kubanga mu ttaka eyo wansi waliyo ate ebirala byagenda kati ne bw'aba abiyiikula essaawa zino tosobola kumanya kuba ye yakikweka eri mu binazi gye bibeera kale n'olwekyo abantu abakolagana ku nsonga z'ettaka lya Buganda nammwe mubeeranga ne muganda ye kati kiki kye tufunamu mu binazi ebyo ekinene ekisinga enkuba gye twafunanga eggwanga lyonna mazima kale mbakubiriza ebintu bino tubyogera oluusi omuntu n'akugamba nti nno ojja kufa naye teri atagenda kufa mazima ate teri amanyi kufaako bwe kujja ate kankaka ne bwoba ogenda kunzita ayira naawe ojja kufa kati nze bino mbyogera ku lw'eggwanga lyange ne bwe mba nfuluma wano n'enfa sinze ensoose naye naawe anzise era ojja kufa wabula tulina okulumirirwa eggwanga lyaffe okusinziira ku nsonga ejjuddemu obugagga era mu buyiiya bw'oyimbako abantu batwala message eno babuuke babeere babuufu abantu mubuuke mumanye ekyobugagga kye mulina ensi ziri eyo weewuunya kati mukulu kankaka ng'abantu bava wano bagenda Dubai mu pereketya wakasana mu musenyu omwerere watali ttaka ne baleka ensi enjimu erina amazzi amalungi erina buli kimu nga so tuteeseza ne tugamba nti tulime bulimi abawalabu balya musenyu ogwo tusobola obbagabira emmere okumanya ettaka lyamu nga tukyali ku kino ekyobugagga ekyokungulu ttaka lyokka tusobola okuba abawalabu emmere kubanga tebajja kulya musenyu gwabwe gwe balina sente bazina ffe tubawe emmere ng'eva wano nga tugitwa ne tusindika baana ne babonaabonera eyo nga tulina Katonda tuba tumuvunaana ki nga yakwasa buli kimu ffe tulemeddwa okukolesa ettaka bye tulina okukola ne tudda mu kukaaba amaziga ekimu ku bintu ebyabeezangawo obwakabaka buno naddala Buganda abazungu bajja ne balimya abantu pamba nga ffe tulina emmwanyi kyewuunyisa Kibuuka bw'onyumizibwa bw'ombuulira ebigambo ebyo mu mboozi yaffe eno kintwala ate ku bantu bano b'oyogerako abali Buganda ogimalawo ettaka balitutte buli kimu bakitutte katwabadde tuli awo nga mmwanyi nti waliwo omukazi ayina okututegeerera nti bw'ozirima zitunde bwoti zitunde wano ekiteeka ne kifuluma ne mpulirawo n'omunene ennyo afiirawo ng'agamba bambi kale kano mukajjeemu naye kino mukirekeemu ne ntegeerera ddala ensibuko y'obujoozi weesobola okuba nga weesibuka kanjogere ku mmwanyi Kibuuka ebintu by'emmwanyi bino gwe bw'obiwulira bikuyisa bitya bimpisa bubi kwegamba neewuunya ettima liba ttima egenderere si ddungi ate osobola okukola ettima nerikufuukira ekizibu kati osobola okuba nga olowooza nti nno kuba olaba amata bagatunda mu buli ango tegaliiko gakuba ku mukono mazima era buli lwolowooza ebyo era Abaganda oluusi nze mbeewuunya okubanga bannampawo engwanga bo tebalinaamu nakwennyamira kugaa nti ono akoze kino kitegeeza ki kubanga tunuulira emmwanyi wano nkugambye Obuganda bulimu abantu abatali Baganda mazima kati golooza nti ogenda kufiirisa Baganda nti noba bagenda okunyigira naye mulimu Abanyarwanda muno abalimi b'emmwanyi mazima mulimu Abagisu abalimi b'emmwanyi mulimu Abanyankola abalimi b'emmwanyi ozze ku kirime ekirina buli kimu kati omukazi omuyitala atugasa ki nti no bamuwadde yababi ye wano tewali bantu bagagga abasobola kwekwanya ne bagamba kankaka ne Kironde ne Gundi ne Isaabirye wakiri gavumenti ebawole mu kifo ky'okuwa oli omukyala ssente mazima
kibanga ekitegeeza nti n'okukotogera ggwanga mazima gennyini teri abantu bo mu kyalo bonna babeesinze ku mmwanyi kati mmwanyi bw'ozijjawo ng'ebintu birinnya buli kiseera banaabeera ku ki abaana banaasomera ku ki tuba tetusobola kugenda mu maaso era ekyemmwanyi ekyo abantu mukigenderere ate munyiige nako bannaye abantu bwe mutanyiige kubanze bwe njija ne nkusamba olwaleero kukankaka mazima n'osiimulawo bw'oti n'enkusamba n'osiimulawo olulala njija na jambiya n'enkutema n'eŋŋamba kwegano ono bwe musambwa talumwa naye kaakati buli kiseera musigala bumuli bwe muti nga mutudde muteredde so ensi eggwawo ey'abajjajja gye baalwanira abasajja bamwanga ne bamutemako n'okugulu n'agaana okukkiriza bye baali bamugamba kati essanyu mmwe lye mulina mwanga teyalifunako mazima kuba yayita mu bibonyobonyo bingi ne bamusuubiza n'ebintu ebingi aba tubalekeewo bye bimu muteesa bye yayitamu paka n'olwaleero naye mmwe Abaganda olwaleero mufuddeyo okukola kiki kye balinyumya ku mulembe gwaffe kankaka nti twakola ki nti bwe twaliwo n'abaliwo bayinza okuseka naye nga babitwalanga oba waliwo bakyabo oba baaliwo bakinga ddala muntu bw'atunuulira mu byafaayo ne bagamba ebintu bino byadobonkana ku mulembe guno naye Abaganda baali luddawa mazima waliwo omusajja yanyumiza emboozi n'aŋŋamba nti oli yalowooza n'agasinga Katonda aleeta omukisa gumu mu Buganda wano abavubuka okuva ku myaka 18 kutuuka ku 35 bonna baffe ne tumuga omusajja oliko ki nti baffe kubaffe mu buvubuka bwaffe twatandika kulwanira bazungu wano ne tubagobawo nteeka ly'emmwanyi baagala kugula n'abayindi ne tubasaanyaawo Obote najja nga tukyewulira amaanyi ne tubasaanyaawo nga bakola ebitasaana Amini najja ne tumugoba Obote tu najja ne tumugoba ffe twaleeta gavumenti eno kubanga waliwo ebyali bitunyiga nye bano abavubuka ffe emyaka gye twalimu bwe twalaba ebyatunyiga tulina kye twakola mazima kakati mmwe mukozeewo ki essaawa zino abavubuka abali mu ggwanga lya Buganda essaawa eno oba bannayuganda bonna bakozeewo ki mazima kuba ekizibu ekigwe Buganda gwe musajja munnanga mpuliriza omukiga oba omukyoli oba omuteeso ekizibu ekigwe Buganda manya neewuwa mmwe kijja kutuuka mazima kuba Mr. Kanka kasooka otunulira omumbere omumbere bino byonna bwe bibaddewo ebyebugerere abakunjo nga tebalowooza nti kisoboka okubaawo tubadde wano tukaayanira kabaka byugerere biki byonna ebibaddewo bye tuyiseemu saabawulirako nga bakirowooza naye ate ekyagwe waabwe olubiri baalulumba musana gwaka ne balukuba abantu ne bafa ku mulembe guno gwe twogerako nti nno mumanye buli kizibu ekizze wano mu Buganda kijja kutuuka kijja kunzika n'ekituuse kale n'abatali Baganda abali mu Buganda oba n'abali ebweru we Buganda temweyibaala mwe muwuliranga Buganda ekaaba mumanyanga bijja kunzika nammwe nga mukaabi so tukwatiranga wamu ne tugamba nti kino ekintu tukikole bwe tuti tutereeze ensi omanyi Kibuuka oluyimba abafa singa baali badda oluwulikika nti noomiisinga abaaliwo anti mukukanga wekengera nokwekengera nti ne bansanga wano kati saawa eno nga ntudde n'abasajja bano kuba kati Negomba Abafu nze abasajja n'abakazi Abaganda kati abaliwo sibalinaamu ssuubi wadde kwe bakumalamu essuubi lyonna in fact singa era kankaka nsaba bajjajja bakuwa emikisa bonna n'abalongo bakuwa emikisa mazima kuba ebigambo bino essanyu bino by'owulira njogera ne bwe sifuna n'ekikumi weewaawo birisigala mu nsi muno abazzukulu n'abazzukulu bali biraba nti omusajja yagezaako ne bye yali agamba baali tebawulira mazima ne kankaka singa tewannoonya ku bwereere Mukama akuwa emikisa mingi ne bajjajjaabo njitwala kuba njetaagira ddala naye omanye ekyewuunyisa Kibuuka ate bino bye tukola ate batuyiribya ojja n'osanga abasajja bakola bino naye ate ku lwabo abangi ababifunamu nga sisobola birekawo omanyi message yo ekwata nnyo ate ku kuyita oluvannyuma
era mpulira ekigambo mu luyimba nti nkoowoola abavubuka lwaki meseji esinga etunudde awo guno omulembe Ssaabasajja yagukwasa bavubuka kuba ekintu kyotakola mu buvubuka buli muntu alemererwa okukola ekintu mu buvubuka aba afuuse feeriya aba tali kikola mazima ne kati abavubuka bwoba olina bakowoola bukowoozi nga tebalina kumanya nti naye kiki ekiri wano bannaye omuntu bwe banyumya Muteesa Ssekabaka Muteesa taata Walunde Mwenda Mutebi bwe bakugamba nti Muteesa yakola kino na kino na kino ne bwe weebuuza yafa alina emyaka emeka weewuunya n'okwewuunya ngolowooza omusajja gwe boogerako yafa alina emyaka nga 8 oba 7 naye nga yali akyali myaka kyenkana gya buvubuka mwe yafiiramu kati kyenva nkowoola abavubuka nti teri ajja kubagamba lino eggwanga lyammwe ebizibu bingi bye tulina n'ogamba oba kino kivuddewa n'otunulira Ssaabasajja embeera gy'alimu kati oma nabaddeko mu lukiiko lw'abazzukulu ba Buganda ne mbagamba muswazizza nnyo kuba Kabaka tewali kyatayogedde nkumi omwo ekyoto museeseemu gwoba oyagala Kabaka ayogereko ekyo kisingako okiggwe atudde awo awulira mazima talina kyatayogedde woligwa we tuligwa ssebo woligwa we tuligwa ssebo mumanyi Kabaka kati ali mu mbeera ki wawe mwagudde mazima Abaganda mbuuza wawe mwagudde era kakati oba waligwa kati bwagwa mutugamba ki mpulira ddala muba tweswaza ffeffe nnyini ekintu kyetu mukulu kankaka ekyamazima Kabaka tali mu mbeera ntuufu niyo wali osanze akakuukulu k'Omuganda nga kali awo kakyogerako naku zino tebakyabirowooza ne bwe kakyogera kajja twogere empola kati awo woligwa we tuligwa waligwa we muligwa bwe bali kanyugira embazzi ndigigaaya biki bye mugaaya lwaki mutwoge tino ndigigaaya kati ani agaayiza embazzi mazima Ssaabasajja ali mu mbeera ntuufu Abaganda simanyi bwe tunaayogera era mujja kusanga abamu nga twafiiridde ku makubo kubanga mutwogeza ebitandiyogeddwa mazima omuntu bulijjo kye mulayira nti oba mwogera ekintu nga temumanyi Luganda oba abasajja bano tebamanyi Luganda Abaganda be tuli nabo basigaza bikokkyo bakikwata bukwasi nga kikwata ali kasukira embazzi ndigigaaya naye kati kiki embeera mwe mulaba ntuufu waakiri mukyogereko nze kyemmanyi ku gavumenti eno ewuliriza ababooda baba ku siteegi awo ne beekyanga ogenda okuwulira babayise mazima babooda nno nga balinga 30 naye Abaganda muli bameka abatasobola kumanya nti kati kino kisusse tukole bwe tuti ne bwe tuti kati Abaganda bo balinga nko kubagamba bugambi Abaganda mutumazeemu nnyo essuubi abaali babalina ne Ssaabasajja yennyini mumumazeemu essuubi Mr. Kankaka Ensogirako bulungi nnyo otunula n'okutula n'ogoba kati kyekiddako naye kati n'amala agwa mutugamba ky'Abaganda era bulijjo bakola bi statement awo nga jjo bwe namulabanga mukosefu mulwadde nnyo ne wabaawo ajja n'atugamba simanya alaje muluma era Abaganda batunulira butunuliza omutanda mu mbeera etaasanyula mu bifaananyi kale ne basirika basobola okuyiyawo kye bayiiya ne balabako kye batugamba nga agudde ni abasajja abaali ab'ensonga baagaana okusalako ebireevu buli kimu ne paka nga nno Kabaka alina eri paka abazungule baaga nti abasajja baagala omuntu waabwe tumuzzeeyo naye Abaganda oba ŋŋambe ne olw'okubanga tulina okubagambako tetulina kyakkola ate Katonda yakola omukisa omulungi n'aleeta Mr. Kankaka mu bulamu teyamuleeta mu bulamu bwa Kibuuka wabula yamuleeta mu bulamu bwammwe era mumwebazanga buli amusanze ku nsonga eno gwe oba tolumirwa Buganda oba tolumirwa Bwakabaka twebazanga Kankaka naye ate bino ebigambo temwandibitegedde singa Kankaka teyalowoozanga ye oba n'emizimu gy'abajjajja be egyamuyamba ne gijjako ewange mazima najja ewange naye eggwanga Buganda n'ettaka abantu basula bubi abantu tebalina waakubaziika ebizibu bingi ebiri mu Buganda ate Abaganda bayiga okuyiya Mr. Kankaka nasuze mulumbe na mugongo
ngenda kwogera kuno nakuli engeri gye waŋŋambye nti no ogenda keera tuli ku nsonga entuufu zennyini naye ntunuulidde omanyi waliwo wetunenyeza abakulembeze mutusaasiranga abakulembera Buganda ntunuulidde akeejaga akali e Namugongo kuba kojja wange ali opposite mwami gw'embuga awo wetwabiza olumbe naye nga akeejaga akali wali abantu balese bizinensi nnyingi bazze okulaba abajulizi e Namugongo si kikyamu naye Buganda gwe okozeewo ki bw'olaba ekintu ng'ekyo mazima tulina omusajja omukulu bamuyita Kintu n'ennambi kuba ffe mwe tuva mazima batugamba yatuukira kiwawo oba nnono naye abakulembeze naddala ab'ebika oba Abaganda mwe namutuule ne mukola olunaku lw'ebika mukulu kankaka Buganda nekola olunaku lw'ebika nga lwe tulamaga ne tugamba Kintu yatuukira wano ne tukolawo ekintu nga kigazi nnyo ab'Ekinyomo babeera wali mazima ab'Endiisa babeera wali ab'Endiga babeera wali ne tutambula kuba emikisa tugijja mu bajjajjaffe bwe tumala okwewongayo nti nno wano we tujjanga okulamaga ku lunaku gundi Kintu we yatuukira mu Buganda tufune okuyiiya tetujja kkaabanga buli kiseera teri gavumenti ejja tuwa kuba ekisinga ne gavumenti ezibaako ziba tezitwagala naye mu butatwagala bwazo tubeere bayiiya mazima ne baleeta olunaku lw'ebikanga lwe tulamaga kankakanga weddira ndiga ogenda kulamaga ewa Kintu gy'ogenda okusaba n'emikisa osangeyo bajjajjabo ne basengaabo omanye ekibeeraawo enkuuka ebeeraawo buli mwaka omanye jjo nalaba President Museveni ng'atambula okuyita mu bitundu by'Eruwero n'omuggo gwe ogw'amatabi nentegeera nti abategeera obukulu bw'ebyo ebyafaayo byabwe babyeyambisa okulinnya ku ffe abatategeera kubanga ojja n'obatunuulira buli kaseera NRM eba n'ekikungo kyayo oba olunaku olw'okujjukira lwe baawamba naye mu kuwamba nze sirabamu kalungi olw'ensonga nzijjukira bwe baba baawamba kitegeeza balina bye baakuba amasasi mu process eyo ne beekulisa kino waliyo NRM Day waliyo Heroes Day waliyo ki Buganda yo terina tulina nkuuka yo enkuuka tewali kintu kyosobola kuba enkuuka okumanya nti kwekyo kyoyogedde enkuuka oba oyinza kusasula singi mutwalo naye bw'oba ozze ku lw'abajjajjaabo ng'olina n'okyosuubira osobola okulekawo n'emitwalo 5 okitegedde naye ezo ssente ziba zizimba Buganda kufa abantu abaliwo n'abaliddawo ne kabuti Buganda weeri kiki bizinensi kiweesobola oga nti yeekutte bweti ate ng'omuntu yenna buli munnayuga buli muntu andaba buli muntu alina ekika kye gw'olina okukulaakulanya ekika kyo naye wateekwa okubaawo omuntu akulambise era abakulembera Buganda bategeere ne baleeta olunaku lw'ebika abantu nga bakolera mu kuvuganya tugenze wajjajja Mugema ngamba Kintu we yatuukira ne batuwawo mayiro nga 8 ne bamanya ab'Embogo babeera wali ab'Akasimba babeera wali ab'Entalaganya babeera wali ubasanga bajjajjaabwe ne babawa emikisa mazima teri muzzukulu atajja kutuukawo naye olwaliro n'osanga n'omuntu n'omubuuza ewansamba ebiwanda omanyiyo simanyiyo abantu mubateeke kuba baakola ebika we babireka byaka ng'omuntu bw'alaba ow'enseenene nga ye kalanzi alabira ddala muganda we naye kati bigenda bisaabulukuka mazima kikyentegeeza abakulembera Buganda mutuzzeemu amaanyi mufune ebyokuyiiya ebyongeramu amaanyi mu bintu bajjajja bye balekawo tusigale nga tubigoberera kati singa tugenda bwetu tojja kuwulira nga Kintu takyayogerwako nga kabaka wa Buganda nakyo tukyerabire so Kintu ky'amaanyi eggwanga liteenyumirizaamu Kintu ye yalibangawo mazima okutuuka olwaleero okusinziira ku bigambo byo Kibuuka bindaga obwagazi naye ate kambeeko gye nkutwala nkizudde nti abantu abasinga okuteekayo ennyo omwoyo mu kwagala ebyabwe ate bantu bali mitala w'amayanja emitala w'amayanja eyo mu diaspora osangayo abantu nga bakoze ziforamu nti diaspora forum ey'Abaganda
bino yiba naye badde nyinamu ekirowoozo nyinza n'okukyerabira lwaki totukolerayo oluyimba ku mmwanyi emmwanyi justice mbadde ndowooza bulowooza nti ate afuna ebigambo bino asobola okutegeera ekitiibwa ekiri mu buyiiya kubanze sikubuusabuusa engeri gy'oyiiyamu ebintu byo ekavalinga n'omusomesa byansomesa byesaategeera bulungi ng'enjala ennuma ninda buleeke lwaki totuyiizayo oluyimba ku kitiibwa ky'emmwanyi n'emmwanyi katulabe bajjajja kye banaagamba bwe banakituwa tujja kiteeka mu nkola mazima naye ku kiri ky'obadde oyogedde eky'abantu abali ebweru era kyewuunyisa kuba mbeera matugganze abantu bonna abanyamba okuweerera abaana taamu ewedde baava bweru naye mpozi Mr. Kankaka bwe twakola puroguramu eyo Minisita w'Emmengo bwe yankubira essimu era n'enjija n'ekyanjula ge gaali amazima abantu baalowooza nti Obwakabaka bwayambako Kibuuka ku baana tewali kyakolebwa tewali n'ekimu era kyenkwanjulira abaana baatuuse okuddamu nga sirina bwendi nenziramu nenkubira Minisita w'Amawulire tiyakutte essimu yange maziba kale ekyo nenkita kubanga abaana bwe batasoma okusoma si kyekisingiridde ennyo naye nakitadde nga naye mpeddemu essuubi ku lw'abalala kakozeeyo emabega Kibuuka oluvannyuma lwe tujja ne tukola olutambi nawulira wafuna essimu ng'eyoyise mu protocol yayita ku mulukaani egenda kugombolola ne basaba nti nno Obuganda bwetaaga okulaba nga buyita mu b'ebitiibwa ekigambo w'ekitiibwa bw'otakiyita muntu w'Emmengo anyiiga ab'ebitiibwa b'Emmengo eyo ne bagala Kibuuka bagenda kukwatirako okuva ne twakola vidiyo eyo okusoma kwaddamu dda tolina kintu kyonna kyali kikuyambyeko kuva Mmengo nakubira minisita yennyini ow'Emmengo teyakwata ssimu naye ne ŋŋamba olw'okubanza ebyenkola mbikola ku lwange sijja nti obikola lwa Mmengo sibikola lwa Mmengo obikola lwa b'ebitiibwa naye okijja ku nze n'ensaasiro omulala ayinza okubaawo n'agamba nti kati kantambule ŋŋende n'Emmengo ndabire eddala kuba omuntu waba yakkubira essimu ate n'otuuka omukubira essimu n'atagikwata amagezi ge nasala n'enkiwummula era omuzira kisa yenna abaafunyeyo kanfunira nja kasiima nnyo n'okusingira ddala ng'oggyeko eky'abaana vidiyo eno mbadde njagala ngikole etambule mu bantu naye sinafuna busobozi bwayo ate nga bwe ndowooza n'oluyimba mwami Kankaka lwantumye olw'emmwanyi kuba eky'emmwanyi kino tulina okkiremerako emmwanyi era lwakuba twagayaala dda singa tetwali bagayaavu singa bye nkugambye tulina ebyobugagga bingi wano emmwanyi kya bugagga nnyo kyewuunyisa omuntu ng'alina yiika 7 mu kyalo nga ziriko nsiko nga temuli mmwanyi bannange mulimu emmwanyi ate emmwanyi ewangaala Kankaka osimba emmwanyi mutabani wo n'aginoga ne muzzukulu wo n'aginoga kasema ng'erabirirwa bulungi ate waliwo eyansomesa n'aŋŋamba nti abazungu bano baagala nnyo kaawa kubanga bo abazungu n'abawalabu nga wogambye abali mu biwandagiriza eyo abali mu musenyu tebajja kulima mmwanyi Katonda yabawa sizoni ezireeta obunnyogovu ne beekweka mu mayumba ng'ekibataasa kyokka kwe kunywa kaawa omubiri ne gutambula otherwise baali badde nga kyogezaako okuntegeeza Kibuuka nkitegeera newankubadde mmwanyi naye wangaala ate n'akatale kalubeerera weekali kubanga embeera y'ensi yeeri tekyuka ate nga nene emmwanyi kyakubiri gye nagambye nti Katonda yaweesa Buganda n'omukono gumu n'emikono ebiri singa olya ku matooke ga wano kino nkyogera bwogezi kubeera bwe kiri nolena ku matooke agavudde embalala tebiwooma kyekimu byanjawulo olya ettooke lya wano nga mulimu n'akawuka owulira nti ttooke noolya ettooke erivudde mu West nga liringa ate lyo lye bafuseemu amazzi naye nga byonna tukugamba nga lyonna baalisimbye ne likula naye nga empoma si gyeki si yemu esebo okusinziirira ddala
olina kyobuusiza amaaso Kibuuka. Kansinzire wano nyongere nze nkikukaatirize. Kibuuka ono alina obuzibu nti yeetaaga ffe tumuyambeko kubanga essuubi lye liri mu baana be yaŋŋamba ye lyamuvaako. Ye nga Kibuuka essuubi lye lyasigala ffe mu kukola ebyo ebyetaagisa eri Obwakabaka. Naye alina abaana be be twali tumuyambako emabega okubasomesa. Mwamuyambako ttaamu naye wakyaliwo obwetaavu. Kibuuka bw'omuyambira abaana afuna akatebe n'akwata peeni n'atuyiiza kuba n'obuyiiya nsonga nkulu nnyo. So temugibuusa amaaso. Kati tusaba Kibuuka ogenda kunsomera enamba y'essimu eyiyo butereevu. Omuntu gy'akuba n'akufuna ate making sure eri ku WhatsApp. Kubanga kya bbeeyi nnyo omuntu okuba ng'ava bweru oyo atalina mutima mugumu nnyo ayinza okuyisaako essimu naye bw'obeera ne WhatsApp n'atalina mutima mugumu yalyebuuzizza. Ekyokubiri oluyimba olwandeesezza Kibuuka wano yayimbye oluyimba lulungi nenjagala okumanya amagezi agali emabega waalyo n'okuwabula n'okutegeera ku nsonga eyo terulina vidiyo. Oluyimba olwo singa baali badda lwe nabazannyidde nga tutandika terulina vidiyo so nga ate si kya bbeeyi nnyo okuluteeka mu lutambi ne mululaba. Twewaayo kubanga tujja dukola bulungi abantu alabe ebifaananyi omuntu awulire ebiyimbibwa message eveeyo mu ngeri bbiri kuba nze nga kanka ke yasoma obusomesa mwami Kibuuka nasoma obusomesa. Tulina abayizi ba mirundi ebiri. Tulina mu Luganda be waliise b'amaaso ga Muganda mu lulimi olusomesa tumuyita tactile learner. Tactile leeta nkwateko agamba leeta ndaba leeta ngalo ati amaaso gali buki mu ngalo. Waliyo be tuyita ba visual learners nga ye ekintu walaba firimu agikunyumiza okuva lwe yatandise n'obugambo obusembayo abula kukola ki oyo ye nga bw'alabako. Eriyo bano abasoma ennyo ebitabo nga ye bw'ateeka omutwe gwe mu kitabo buli kyawandiikiddwa ku peegi 96 eza 96 eyo pick fair aba akikola ki aba akimanyi. So message eno wetuba kyenkiteetedde ekyo twetwagala ogituusa ku bantu tugibawe mu foomu yonna. Tugibawadde mu kunnyonnyola mu recording eno twagibawa mu lutambi luli olw'ebigambo bye muwulira twalyagadde tugibawe mu bifaananyi eri abo abanyumirwa ebifaananyi. Kati twetaagayo ko kasente Kibuuka abaana be bagende basome. Kyokubiri twetaagayo ko kasente tukole vidiyo y'oluyimba singa baali badda abantu basomere namba y'essimu babuulire ebisingawo 0752 98 88 20. Obasomedde ya WhatsApp okusinziira ku ekyo ebyo ebintu bibiri naye ate si bye byatuleese nze mbyongeramu kubanga Kibuuka vidiyo zino bwe tuzikola ate bw'otayogera kintu ekyo abantu tebakimanya. Nyina ebibuuzo byange bibiri bye naalyagadde ndowooza tusinzireko okukomekeza mpozi ng'olinayo ekirala. Ekibuuzo ekisooka emabegako music industry eyo nayo kaŋŋendeyo kankubadde si area yange nnyo. Music industry eno abantu bayimbanga ennyimba obamanyi bulungi mu area yammwe eyo eya music gwe tuyita country music. Oluyimba n'aluyimbira eddakiika 5 10 15 n'owulira message kuganga olinga alabira ddala firimu. Naye industry yammwe eyingiddwamu tekinologiya atali mubi n'obuyiiya. Industry yammwe eno ekyabasanyula ey'okuyimba n'obuyiiya. Kati oba tolina kyakkola wabula abaleeta ebizibu kuga buli lwokeera ng'awaka nga tolina mulamwa gw'okolerako bintu byo nti osanga omusajja omukulu nga mwami Kankaka n'awulira oluyimba ani alina ennene n'abuuka n'okubuuka n'ayongeza n'omala bw'amala odduwuliriza n'omubuuza nti kiki ky'owuliddemu ekikunyumidde n'obuuka. Omusajja agambye ani alina ennene kaka nga ne bw'omubuuza nti nene kiki kyotegeddemu nene ki nga tasobola kunnyonnyola. Kati abantu baffe naddala bennyimbira ennyimba zino abategeera mbasanga nga bakaaba nga tulabye bannange Abaganda kafe nga bw'anaawulira oluyimba olwajja kugamba musajja gw'oyimba mazima nekikomaawo. Kankuwa ekyokulabirako singa oluyimba akatinga olwo
Abaganda akakadde kamu buli Muganda atola nusu 10,000 bwe ruti n'aluteeka ku luyimba olwo eba biliyoni namba. Obulamu bwa Kibuuka buliba tebuliddamu kubeera mabega nga Kibuuka afunye ku siringi 10,000 mazima ng'omuntu agenda wali azirimu ekikomando oba azinywemu sigala zikole ki ziggwewo. Kakati Abaganda tewali yajja kuva mu ttaka azuukuka agambe nti nno ffe tulina okwesitula ffennyini nga ku ssente zo gyeko siringi 10,000 n'oluwa Kibuuka ku luyimba olwo abantu kakadde kamu nze manfunye biliyoni nabo bo muyimbi omulala yenna nga akuyimbidde ekikusanyusiza abaamazo situka abatajja kuddamu ayinza n'ogamba ti wakati nze obulamu bwange embeera yange n'emala ekyuka sinza butayamba abantu mazima kubanga abaana bange bo bennyini baafuna essanyu lingi nga bafunya babaweerayo sukulu fizi kati eri essanyu nina dikomekkereza nga nange nfunye abantu bennyamba ndikyalayo Kkwo olumu essebo nga bawummudde essebo tuzannyamu omupiira ate nabo bajja kukyala wano kuba gwe taata waabwe bwannamaddala baali nze taata waabwe abazaala naye kati gwe taata waabwe owannamaddala eyasobola okuteekawo embeera nga neesiimye abasomosa okutuuka kati embeera gye batuuseemu. Kitegeeza Kibuuka ebizibu ebiri mu industry osobola obbigumira naye twongeremu kwewagira kwokka kubanga bw'ogamba nti gw'ojja kuleka abafa singa baali badda bw'owulira message erimu n'obuuka n'olimba nti ani alina ennene era agenda kukola gundi ekisinga otumalamu amaanyi okola ebintu ebyo byonna kubanze nina ennyimba z'Obuganda eziwera 10 niyo oyita abantu ku kalenda awo ne batajja n'osanga ani alina ennene ng'akoledde wali wagenda okukolera Rugby Club ng'ajjuzza ni Abaganda tukule bwe twali mu buto si bwe tuli kati tulina okutegeera ebintu ebituluma tubikutte tutya olwaleero okusobola okutuuka kubanga Katonda mu ggulu okuyimba kuba muntu kugamba kuba kuwummuza bulamu kusanyuka naye kaakati Mr. Kankaka mu Buganda wakyali essanyu kati lyolaba omuntu erikuzzawo n'oganti tewali kinsanyula mu Buganda kibeeranga bwe munaateekawo pate ewammwe muleekanye ebidongo nga nanyini maka mulwadde kyenkana mufu okitegeera singa ebirowoozo byaffe birowoozo birala nnyo naye okusanyuka ne kujja oluvannyuma tetuli mu mbeera nnungi endowooza mu ddoboozi lyo gwoba onnyonnyola Abaganda Kankaka nti tetuli mu mbeera nnungi balina okufuna endowooza empya mazima ku bye bakola mu ngeri ki gye babikolamu ne bye balowooza ate ffe tulina okwenunula teriyo maanyi gasobola kuva waggulu nga teweerwaniridde ate teri era gasobola kuva mu ttaka ne gakyusa Omuganda tulina okunyiikira okukola ennyo nze Mr. Kankaka nziramu okw'obujulizi wansanga wansi naye okuva lwe wajja kati ate mpulira obwongo bulina kye bugamba nti kino kiwedde nja kukolayo n'ekirala kino kiwedde nja kukola era nja kukolera ekintu eki abantu bakakase nti wanzuukusa nnyo naye ng'era mpise mu kuyimba ate abantu kugamba abantu njagala mwenna abali abatulaba lwakuba abantu ba wano ewaffe ewaka ndowooza bo tebalaba naye abali mu diaspora banne Kankaka munneebalizeeko mu buli mbeera ampadde amaanyi era ebirowoozo ku ggwanga lyange kati nkoze oluyimba luno singa baali badda nkimaze sifaayo binaddako ku bulamu bwange nze wabula ate mba nina okuzzaako ekirala mazima era nga kiyita wa Kankaka nga bwe mumulaba naye mwebaza kubanga nze kati sikolerera kubaawo nkolerera bye balisangawo kuba n'ensi yennyini gye ndimu tennyumira mazima olw'abantu abagirimu embeera gye mweyisaamu kutegeera butegeezi Kankaka olwaleero waliwo yasindise yansindikidde ku WhatsApp yange bambi ndowooza babadde balangira nga balina olubiri lwabwe lwe basenda oba balangira baawa ng'ako bannange mujje abasirikale kati ne tractor yineegenda ng'ayita abalangira bagende balaba olubiri we bakola ki abazzukulu nti ate bajjajja be balutunze kati bw'obeera mu nsi bweti ebintu ebyo biba tebikunyumira owulira buli kiseera owulira omutima gukutujja naye Abaganda ffe nnyini ffe tulina okwesitula
ate tetujja kukaabanga nga bwe tuleeta ebintu eby'ensonga nga g'obuuka n'ani ayina ennene. Mazima. Okusinziira ku bigambo ebigambo ebyawandiikibwa mu madiini gano agayitibwa abazungu byogera okukaatiriza nti ndigabula eggwanga lyammwe mu baamawanga ne baliira mu maaso gammwe nga mulaba. Kale no kibonerezo kuva eri omutonzi nti bwe mutalifaayo eggwanga lyammwe ndiriwa abaamawanga ne balyanga mukola ki nga mmwe mulaba. Kakati mwami Kibuuka ompadde message ennungi. Message gy'ompadde ne bwe naalabibwa abantu 5 nze naawe n'abasatu abalala. Tujja kuba tuvudde mu Baganda ababiri abali wano. Ng'egenze mu bantu ab'enjawulo. Njagala okutegeeza abantu abali eyo mwami Kibuuka nyina ebintu bye nkwagaliza ekisooka. Njagala message eno ogyetuusizenga mu bannadiaspora. Sinzira ku video eno kubiriza bannadiaspora mwenna timutera okuba n'enkuŋŋaana gye muyita abantu abayimba ebintu ebitali nnyo bya mulamwa ogwo gwe baba bateesezaawo okusanyukamu kirungi naye ate ne message eziyitira mu byammwe nayo nnungi nnyo. Saba okubategeezaako nti mwami Kibuuka ali available, musajja muyiiya muyimbi mulungi, mumuyitenga ku diaspora conferences ezo abeera omu kuba naye ensi mugimuggulirewo nga Katonda bwe yagibaggulira. Message agitambuze kuba ye agirina message ennungi ng'agikola awatali na kumusasula. Ekyokubiri bannaffe mwenna buli mukola conferences ate era musajja muyimbi. Kaakati musobola n'omumusasulira mu kitone kyekyo obutali bukake nga mumuteerawo emiwaatwa mwasobola okusinziira okujja naye n'anoga ssente nga bwe tuwulira abazungu bwe banoga mu mupiira tuwulira obulamu bw'abantu bwe bukyuse olw'ebitone. Ne mwami Kibuuka musobola okuyitira awo mu kitone kye ne mumusasulira awo. Mbaagaliza okuwuliriza oluyimba luno singa baali badda era nga mbasuubiza kyo yenna atalina busobozi bwa data naawe bw'onaalunsaba ku WhatsApp naawe nja ddukuwa oluzannyenga muyigirize n'abaana okwagala obwakabaka. Bw'oba olina akataleke era kaakano ngenda kwogera nabaddeko mu lukiiko lw'abazzukulu ba Buganda naye Katikkiro Muliika yabadde omugenyi omukulu yayogedde ekintu ffenna ne tukaaba naye simanyi ky'onokyogerako naye Abaganda mukiwulirize era tutandike okwebuuza Buganda yaffe kikyeri era kikyegenda okuba. Katikkiro Muliika yagambye essaawa eno ne bwema njagala nti asisobola kulaba Kabaka Mutebi ne bwensala magezi kigonna n'akaaba naffe ababadde mu lukiiko ne tukaaba. Kitegeeza obwakabaka waffe waliwo ensonga ezitambula nga si ntuufu. Kabaka oli waffe naye Kanka Kaddaani Muliika bw'agamba sisobola kulaba Kabaka. Gw'osobola omulaba ate nze nyinza mulaba ntya. Kale tulina ebizibu e Buganda naye teri muzungu ajja kujja kumala bizibu ebyo. Abaganda ffe tulina okwemalira ebizibu ebyo. Lwaki obwakabaka bwaffe bubaamu ebizibu ebituuka ku ekyo nga tusirise ffenna ne tusirika. Kiruma kikaabya amaziga era nga bwe twadde mu lukiiko nagenza okutunanga buli omu ebyenge amaziga gayiika kuba kikwewuunyisa. Nze waliwo n'ekintu kye bagamba nti nno Katikkiro yawummula. Nze nandirowooza tebandigambye nti nno Katikkiro yawummula kuba Katikkiro abavudde ku mirimu ate aba alina experience nnene. Katikkiro talina avuddeko alina kwongereza. Katikkiro addako n'abavuddeko balina kukola nga bonna. Gwe Kanka kakujja kubuuza Kibuuka kino wakikoze otya kino kwega kwongera ku ttaffaali ku ttaffaali. Naye ako ke kabadde katalekeka. Nze nafunye ekyokwewuunya ddala mu butuufu. Katikkiro Daani Muliika bw'aba takkirizibwa kutuuka wali Kabaka Mutebi Obuganda buli masaŋŋanzira. Ebyange okusinziira nsaba mwami Kibuuka oddemu osome ennamba y'essimu 0752 98 88 20 Mukama kuuma Kabaka waffe wangaaza Kabaka waffe yadde olumbe lumuluma
taata tukusaba tukwegayiridde gwe nannyini kusalawo byonna mukuuma abeerewo oswaze abantu ab'ettima mazima nsaba mwenna abadde balaba evidiyo eno mukama abasaasire musobole okugitambuza n'okugiwa abo bonna beeyina okutuukako ku lwa Media Choice Television yenze Ssaalongo Kanka Kapita mbasiibudde mweraba.